tukwanirizaako eyakategatako olunaku olwaleero era nga nkugamba tusinzira Kampala Uganda leka tubona ensi yonna tutunulira abatutumufu tutunulira ebikola amawulire tutunulira abali mu bwetaavu tutunulira n'ensonga ezikwata ku bantu mu ggwanga Uganda era nga omukutu guno weebale nnyo omuganzi agugoberera weebale nnyo asubscribinga naffe weebale nnyo commentinga na sharinga njala kusooka n'aba commentinga thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala era nga mbagamba nti temujjanga okwo mutulabiranga ddala then mwaba subscribinze mwebale nnyo mwebale ddala nkowoola n'abalala bangi nnyo mwongere okubanga musubscribinga tubeerenga tuvuga project eno egendere ddala maaso olunaku olwaleero tutunuulira omuyimbi David Lutalo ne Shiba Karungi ku Freedom City. Thank you so much. That is David Lutalo for you. Just katini nnyo. Naye nga show eno y'abantu batandise okuyingira essaawa z'abadde munaana. It is on record. Nti Lutalo y'omu ku bayimbi kati mu ggwanga Uganda abasinga okwettanirwa abantu abaami n'abakyala abato n'abakulu. Era nga ebivulu byonna Lutalo byategeka abantu batandika okuyingira essaawa 7, 8, 9, 10, 11, 12 abantu babatandise okuyingira mpola era nga yo Freedom City zagenze okuwera essaawa 12 kitundu nga wansi wajjudde then zagenze okuwera ssaawa 3 ez'ekiro nga show yonna ekubyeko bukule era nga nkugamba nti when it comes to the turn up it was so great, it was big, it was massive. Turn up yabadde y'amaanyi nnyo era nga bwemba wa creatinga turn up omuwendo gw'abantu abeetabye mu ntujja eno ngenda kugamba nti it was 10 out of 10. 10 out of 10, 100% out of 100%. Era nga bwe nkujjayo eyo njagala tutunuulire abamu ku bawerekeddeko Lutalo mwabaddemu abayimbi nga John Black bambi yayiseewo n'akuba omuziki mwana muwala Shiba Karungi era naye yazze n'akuba omuziki naye nga njagala tusooke tutunuulire ba main artists of the night that was David Lutalo ne Shiba Karungi. Shiba yatusemuko a bit late compared to the time gye yabadde alina okutuukirako okuperforminga era nga yatuuse sawa zabadde 5 n'alyoka akuba abantu omuziki kumu ng'ayambadde ka jumpsuit kali mu animal print madowadowa eyo baje bayitengo oba gye bayite ensu oba nswaswa
oba gye bayita ki bannaye simanyi nakumanya nze naye ngataddeko ne jacket ngataddeko ne west bag kana akasawo k'omu westline ak'omu kiwato n'akakubako n'asooka kuba abantu omuziki kumu nga tabaganya then twabale tusuubira nti ku mbeera eriwo egenda mu maaso mu mawulire Shiba anaaba ne statement gy'agyogerako bingi biri mu kuyitingana mu mawulire bingi biyitinganye mu mawulire wano ne wali nga ensonga abantu bakyaleejinga nti Shiba ya fallinze out ne management ye eya GF Kiwanuka wabula nga bino teyabikonyeeko wadde n'omulundi n'ogumu era nga kino kyaleeseewo abantu okulowooza nti mu butuufu ab'amawulire bazunga n'olugambo baluzunganya si bituufu era nga wano sho yagikubye n'akuba abantu omuziki gye byaggweredde ng'abantu teri atoma abamawulire bamusazeeko backstage bawulire ayogera ki ku mbeera eno talina gwe yawadde esikonda n'emu era nga Shiba bwe yamaze okuyimba mwana mulenzi Lutalo nyini mukolo nyini lunaku nyini Valentine nyini nyimba z'abakyala nyini kabuna mawanga naye olwo n'abaka omuzindaalo n'atandika okukunkumula abantu omuziki kumu era nga Lutalo yazze ayambadde ngoye za bbeeyi ngoye nga zirabika bulungi byakasaati n'empale nga bifaanagana nga birimu blue ne ka gold akamasamasa awo nno mwana wattu n'alyoka anyuma nga mu butuufu toyina ky'omubanja okujjako okukusabula omuziki era nga njagala nkuweeko Lutalo ng'ayimba ennyimba 2 kunnya ku 5 tukomewo katini nnyo Thank you so much. That is David Lutalo for you. Eranga akyagenderera maaso ng'akuba abantu omuziki wabula nyongera okutegeeza nti olunaku lwa Valentine luno olw'omwaka 2020 omwezi gwa February nga 14 mu Uganda mwabaddemu ebivulu biyitirivu nnyo ye Rema Namakula twambalaze ng'atongoza olutambirwe Rema live in concert wali ku Hotel Africana mu Dome mu kibangirizi mwe batadde Dome ng'egendamu abantu abakunukkiriza mu 15,000 n'omusobyo era nga ate yo ku cricket over wabaddeyo omu Nigeria amanyiddwa nga Paul Okoye P Square aka Mr. King Rudy or Rude Boy naye abaddeyo nga kuba abantu omuziki era nga nakyo kyatambudde bulungi nnyo then wano ekololo twabaddeyo ne muganda wange amanyiddwa nga Patrick Idringi aka Salvador man from Mbokolo era nga yabadde n'entujjo ye emanyiddwa nga Africa Laughs. He was celebrating 10 years into the comedy business, into the comedy industry era nga nayo kyatambudde bulungi then still tuli mu lutalo naye nkuwa highlights ezabaddewo ku Valentine's Day then mwana mulenzi amanyiddwa nga Magada Ronald aka Maro yabadde wali ku Hotel Mistil Ensambia era nga naye yabadde celebrating
10 years of the music industry era naye nakuba abantu omuziki wanne wali nekitambula bulungi nnyo nga nkujjayo eyo nyongerera okutegeeza tukyali muntu gya David Lutalo ne Shiba Karungi ku Freedom City ate nga yo ku Autospa Munyonyo Fusion Autospa ew'omukulu Simo oba Semwogerere naye wabaddeyo omulangira Emmanuel Suna era nga naye yakubya abantu omuziki buli kimu nekitambula bulungi nnyo nga nkomezaawo ku show ya Lutalo y'omu ku bayimbi abalina record nti asobola okuyimba kilomita 10 okuva mu kifo ekimu ne wajjula era nga bw'oba otunuddemu yafuna abantu bayitirivu nnyo ku Hotel Africana weeks nga 2 emabega wayiseewo wiiki endala 2 n'agenda ku Freedom City era naawo n'akikuba n'ajjuza bw'atyo n'akivuga bw'atyo ensonga 2-3-5 lwaki Lutalo ekintu kino akikola ne bamuwagira nti he is too original ayimba ennyimba nga za ddala ate ayimba ennyimba ezikwata ku bantu his compositions are rich he has rich vocabulary ate nga aina good choice of words good choice of words good selection of words and statements so bawuliriza ennyimba ze temuli repetition teyeddiŋŋana so akikuba bulungi nnyo nekitambulira ddala bulungi era nga bw'otunuulira sheno ye Lutalo yakubye abantu omuziki sound yabadde very clear era nga njagala kugamba large upon yourself JJ events sound yabadde wakabi nnyo big up on yourself Uganda Police Force however mwasiiwuseemu kampisa abapoliisi ku last yawo ne mwagala okuteteganya show mugiyiwe however wabaddewo okukkaanya mwareachinze agreement and consensus show negenda maaso Lutalo n'ayimbira abantu ne ssente zaabwe ne ziggwayo bulungi nnyo era nga mu mbeera eno nebaza aba security of course at the end of the day I must give you credit but I speak njogera kwekyo ekiba kisobye because omuganda agamba nti ensobere kwagala yekugwa kubwa ate nantabulirwa yasabula bwatu bwa bomba so police thank you so much for the security however mwayagadde okumessing up show ne mumala ne mukitereeza wanne wali large upon yourself Uganda Police Force assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh simanjize alhamdulillah kama mimi wange musiramu naye owaye bansikako mu 5 buli olukyo yongera okukakasa ensi eno n'edduniya nti osobola amina kitibwa kya mukama nkidiza mukama ali mu ggulu manya abantu balina obukamakama bwabwe wansi w'ebitanda byabwe ensonga lwaki bali ku Katonda ali mu ggulu ya njagala tutunuulire okubye abantu omuziki oyimbye ennyimba zo zonna eza laavu olunaku lwaleero tukyalina omukwano mu nsi ya mukasa gw'obutaba na laavu tekitegeeza nti obanzi ngamayinza okweyogerako tekitegeeza nti abalala tebalina true love ekyali in existence ekyaliwo abantu balina laavu abantu bamanyi laavu abantu bafa ku bannaabwe jasi gweofuna bufunyi teri mukisa mubi ene ofuna bufunyi kisira nikikwata bukwasi noba nga tonnagwa ku muntu oyo yennyini nenga true love gyeri problem eriwo nti olubirizibwa Katonda ayinza okuba alutondera Germany nga gwoli mu Uganda ntawana kyakireeta abantu okulekera okwesigangana mu relationships era butali bwesigwa ekireetera obutesigangana butali bwesigwa nti abantu obwesigwa bwabaggwamu akusuubiza kino n'akola kirala thank you so much olwaleero olubadde lunaku lw'abaagalana gw'omu ku basinze okusanyusa bannayuganda mu Uganda ebivulu bibadde bingi kyakikufuula ow'enkizo okubanga ebivulu byo bijjuza ekinfuula ebyenkizo ekivulu kya leero obutafaananga luna bivulu birala tubadde ne shows nyingi ndowooza buli maka gabadde mu show naye mukama mulungi tusobodde okusanyusa abantu baffe ekireeta enjawulo nti abantu bange bafanzi bange mbateekako nnyo essira bweriba nga sawa y'abafanzi ndi w'abafanzi bwekuba kuwandika luyimba lwabwe ndussaako nnyo omwoyo si kasa nduyimbira baali sinze ngendo dduwuliriza kateeketeekemu ebigambo binankite olwaleero show ya leero ebadde basically David Lutalo and Shiba Karungi abatulaba balyagadde okumanya wanaabawoko essuubi oba enteekateeka
oba program oba plan yokola ne Shiba collaboration? Ekyo kisoboka bulungi kubanga Shiba muyimbi mulungi ne Lutalo muyimbi mulungi, so ebeegatta tewaba kintu kirungi. Lwaki kolaboze n'abayimbi abalala zakkekwa nnyo kiki? Wankiddemu ntya nina collaborations nyingi naye zakkekwa oli Muganda kyenjogerako kimanyi. buli ayagala gye muwe buli ayimba obulungi Inshallah. buli ayimba obulungi gobeera ng'oyimba bulungi nyamba toyimba bubi, yimba bulungi yankuwe. Thank you so much. Bannayuganda abakulaba wabweru bwa Uganda, omwaka guno olina enteekateeka ezitambula okutambuza tugende outside Uganda? Tugendagenda US, tugendagenda UK, tugendagenda Canada, ne programs endala manager zimanyi zimu ngasi zimanyi bulungi. Thank you so much. Omulungi atulaba, that is David Lutalo, one of the finest of late mu ggwanga Uganda, era nga olunaku olwaleero ebivulu bibadde bingi nnyo mu ggwanga Uganda. Tujja kuba twongera okuwa breakdown y'ebivulu ebibaddewo mu ggwanga Uganda, naye nga bingi tebikoze bulungi olw'engeri y'okulanga, olw'engeri ya abalungi n'ababi, nti wabeerawo ebivulu nga waliwo cream de la cream n'oyaddirira cream, people opt out for cream. Nga nkujjayo njalagamba big up on yourself, omuwagizi wa music wa Uganda, webale kuwagira munna Uganda muno, webale kuwagira bintu bya Uganda, webale kusupportinga products za Uganda. Mucho ntegeeza nti naffe ab'omukutu guno mwebale kubanga mutuwagira, mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mutuwagira, because we are strictly local, we are strictly Ugandan, we are strictly purely local. So mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga nkujjayo lastly nga mpunzika njagala kwebaza omuyimbi amanyiddwa nga John Black. John Black ono alina ekintu kya inventinze mu music wa Uganda nti yasalawo okubeera omukkakkamu okuwangula emitima gy'abantu. Takozesa nnyo attitude ya I know more oba ndi wakabi. Lodge upon yourself John Black. Then lastly nga tunzika nyongera okwebaza abawagizi ba music wa Uganda, mwebale nnyo kuwagira banna Uganda. Namwe abayimbi be bawagidde, show relevance ey'okubanga muwagiddwa, mugirage nnyo, because at the end of the day abantu bano ababawagira they expect a lot from you, because muli ba role model b'abaana baabwe, mukola ebintu bingi nnyo. Lutalo nga mpunzika yayimbye ennyimba zonna okuva gye yatandikira paka currently wano ku luyimba lwa Amerida. Kitegeeza ki? Nti omuntu aba asasudde ssente ze afuna value for his money. Naye nga okwongera okujjukiza ebivulu wadde byabaddewo bingi, buli omu yafunye abantu bagwanidde okufuna oba abamujjaamu okusinziira ku kulanga kwe, okusinziira ku ekyo kyaguza abawagizi, n'okusinziira ku nteekateeka n'engeri gy'akolamu ebintu. So mu mbeera eno at the end of the day research alaga nti abakyakaze mu Kampala bali 5,000. Kitegeeza nti 5,000 abamu bagenze mu Mabaala, abamu bagenze mu P-Square, abalala ne bagenda mu Rema, abalala ne bagenda ewa Lutalo, abalala ne bagenda ewa Mulangira Ssuuna, abalala ne bagenda ewa Salvador, abalala ne bagenda ewa Maro, abalala ne bagenda ewa omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna, Salvador, P-Square, David Lutalo, Rema Namakula ne Maro. So mwebale kwegabanyaamu, naye nga kino gwe mulundi ogusookedde ddala okuba n'ebivulu ebiyitirivu ennyo mu Kampala oba Uganda okutwaliza wamu. Kino ekintu nawulidde abantu nga beegeyageyamu nti oli yalumba munne ku deeti ye na biki. No one owns a debt. Teri muntu awuninga lunaku lwa mwezi. Just nti musobola okutuula ne mukkaanya ne mugamba nti wayendekera nkole kola myezi 2-3 mu maaso awo. Naye awatali ekyo tewali awuninga debt. IBRAH Mukasa gemanyaga nga atagenda for Uganda. Lodge upon yourself, Tony Sanala, big on yourself, Idris Lukwago, demand them there, big on yourself, Daniel Mugoya, lodge upon yourself, Chiza Clement, big up on yourself, IBRAH Mukasa atagenda for Uganda. Nga mpunzika tukola amaloboozi gano olw'ensonga nti music w'abantu omu ali copyrighted. Kyanaku nnyo omuntu n'agenda n'akkirirawo n'agamba ffe tuzanyire music. My friend, kyova olaba obwannannyini buganye okubeerawo mu Africa kubanga obunyazi bungi n'obufere. Kati ffe
tuwa ekitiibwa waka w'abantu. Waliwo abantu abagamba nti ze toteekayo ddoboozi lya byuma byange oba nnyimba zange, so kyova olaba nvaayo n'enkola eddoboozi lino. Kino nkigamba oyo abeera akomentinga nga addiŋŋana nti oyagala kuwulira biri. Munnange, tutugoberera nnyo obwannannyini oba kye bayita copyright reserved. Tureservinga nnyo copyright z'abantu ne respectinga. So kyova olaba olumu tukozesa ddoboozi, olumu ne tukuteerayo nga bayimba kati nnyo. IBRAH Kasage manya gange, mubere bulungi. I salute you. I love you all. Stay blessed. Happy 2020 still. Era nga nkugamba nti atanaba kusubscribinga, kindly press the subscribe button.